abalabi ba NCK TV mwenna tubaniriza nate mwebale kubanga muli naffe mwebale kutukwagala mwebale kutambula naffe ye abange muli luddawa esawa ya kakati mukola ki yonna gye muli yonna gye musinzidde we tulinnya obutereeva kubanga tubatuusa akamawulire ag'enjawulo era mbagamba kimu nti mutuule mukkalire munywere anti waneeno tugayinamu bungi naye nga tunatuula nkusaba kimu nti olina okusooka osubscribing oba nga obadde tonaba ringing that notification bell osharing oliking ssaako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde butereevu mawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako. Yes, oluvannyuma mwana mulenzi Eddy Musuuza aka Eddy Kenzo okuvaayo wali ku comedy store anaaba ng'alangirira mu butongole mwana muwala Fiona Nyamutoro, Honorable Minister Fiona Nyamutoro okuba muntu we era nga balina omwana buli kimu kitandise okuba nga kivaayo kati officially era we twogerera n'ebifaananyi ebyokukyala tujja kubanga tubita mabo baamala dda n'okukyala yakyalako dda mu bazadde era ne bamusiima ne bamulaba kubanga baludde ebbanga ddene abantu bano nga bakwatagana so n'okukyala kwaggwa yakyala era ekisigazza kati okukola introduction official as in officially okugendayo nabo nga bamwanjula mu lujjudde lw'abantu singa abazadde banaba baagadde we batyo naye ate nalabyeko abazadde nti balokole tomanya bayinza okugamba nti okukyala kumala ekintu tekitambula bwe kityo naye nga okukyala kwaggwa era ekintu yagamba nti ayagala kikola mpolampola era nga wekikola mu kampooboze nga tayagala bannamawulire tayagala ki ebintu byazze abikola mpolampola step by step bwe tugendedde okuba nga tubitegeera ng'ekintu kye yakiggusa dda nga kyatuuka gyali akyagala kituuke kati mwe tugendedde okuba nga tubiyingiramu okumanya kino kiri bwe kiti ng'olwedde ebintu bye byonna yabitereza yabiteeka wali ku ttebo awo naaba ng'asayira ensinga bonna abadde boogera amwagaddeko ssente lwakuba oli minisita alina kyayisaawo bambi yamwagala dda nga tanabeera na minisita yamwagala dda nga tanafuuka na MP so bino eby'MP bigenza okujja biki ng'olwedde bali wamu. Eddy Kenzo yagambye nti essaawa talina kyanoonya ntanoonya mukyala nedda era yabasuubizizza nti omuntu yenna aliba ng'awulidde nti ati Eddy Kenzo alina omukyala omulala gw'ayagala ebbali oba nti Eddy Kenzo waliwo ekibaddewo nti kubanga ye alaba mbu mu kwalite zonna ze yali anoonya mu omukyala Nyamutoro azirina mbu mu kwalite zonna ze yali anoonya omwana muwala ono azirina nti amutegeera mu mbeera ze ez'obutasoma amutegeera nti omwami wange teyasoma era kino nyina omutegeererawo kino tulina okukola wetuti tulina okukola ki jjukira Eddy Kenzo alina abanamateeka abalowooza nti oba omwana muwala ono ayinza okutuuka gyatuuka n'amwefuulira oba n'atwala ebintu byonna nga womanyi ebyabakyala Eddy Kenzo nawe alina abanamateeka be kyemmanyi nti bweba bagenda okukola ekintu batuula n'abo banamateeka ne baba nga bamuinterpretingira buli kimu gyatategedde mu Luzungu Eddy Kenzo alwogera olutonotono olumuyisaawo kati awo kyemmanyi nti gyaba tategedde bana banamateeka balina okutuula ne baba nga bamuinterpretingira nti kino kiriwo ekiti kino kiriwo ekiti tuteekeko omukono kino oba nedda so ebintu byonna abitegeera naye agamba nti mu butuufu wano waali alaba nga wamumala takyawankawanka takyanoonya yamala era ebisigadde kubanga bukola ki mukwatira bafaanizi be abasigadde ababadde bamubuuza ebibuuzo ebyo owasadde olinze eki ye abange agamba nti ekintu kyange mbadde nkirina nga nkikuumira eyo kubanga nga mmanyi bannamawulire bwe mukitegerera bwe bati mujja kuba nga munsalako mutumalako emirembe saawa yonna mwagala mmanyi kino mufulumye era nga bwe yayogedde mutuufu kubanga kuva we twabalaba nga bali kubanga minisita asweyalinga nga minisita awa ebintu bye byatandikira buli omu n'atandika okuba nga ayagala anoonyeko Eddy Kenzo buli omu n'atandika okuba nga ayagala amanyi ki ekigenda mu maaso awo nno kati juzi wano we yavuddeyo okulangirira mu butongole olaba red paper byatandise okuba nga emuwandiikako n'etandika okuba nga ewandiikako Nyamutoro ebintu ebitaliiyo bweba kituufu nga baali beeyagalako mu bulamu bw'ensi eno abantu balina abantu bangi abasooka nabo si be balina kati obudde bwa kakati so
ndowooza yali mutuufu okuba ng'akuumira famire ye ng'agikuumira eyo nga teri mu mawulire, era kiyinza omukolera singa era n'essaawa ya kakati yeesonyiwa mawulire nti bwe baba basinkanye Nyamutoro bannamawulire bamubuuze ku bya paalamenti, biki ebigenda mu maaso mu paalamenti, abannyonnyo ate kemmanyi kalisimaati nnyo, kano akawala kalisimaati nnyo ate kyemmanyi nti ajja kuba handolinga bulungi, nti ne baba bamusisinkanye bajja kuba boogera ku bintu ebiri constructive oba biri developmental ebikwata ku ggwanga lyaffe Uganda. si byalaavu ye ne Eddy Kenzo. So ndowooza kijja kuba nga kimuyambako. Olaba nga n'essaawa ya kakati kuva bamwapointinga ali so active nnyo. Tumulaba ejjuuzi yabaddeko awo Entebbe ng'alambula ebintu bino bya mineral nga bitambula energy and what byonna ebyo abibeeramu, naye era afiisa obudde n'abeerawo n'omwami we ne baaniriza abagenyi baabwe. Mwami ye kyagamba nti ekyo kyekisinga omusanyusa kubanga mukyala we ayaniriza abagenyi mu maka gaabwe, kubanga ekyombo kye yayaayaaniranga ye kuba nti yakulanga munaku n'akulira abantu ne bamwaniriza nti naye ekyo kye yayaayaaniranga mu bulamu bwe, ng'ayagala omuntu anaamwagala, omuntu anaayaaniriza mikwano gy'ewaka, omuntu anakkiriza bashayalinge ku kitundu kye balina n'abantu ewaka. Ye gamba nti mu bulamu bwe yali tayagala nnyo muntu wa privacy, njagala privacy, nsaabwe sibaagala wano, twagala tubeereko ne privacy waffe naye nakyemmanyi nti eno natuuka gy'atuuka era ne babeerako n'akadde akaabwe nga bo abantu, naye agamba nti ekyo kye kyasinga okubanga kye yali ayagala mu bulamu, omuntu amutegeera, omuntu asobola okumanaginga ebyabwe bye balina, omuntu asobola okumuhandolinga nga bw'ali, muntu asobola okwaniriza abagenyi ewaka ne bashayalinga ekitono ky'alina. Ediriisa musuuza waffe. Naye nga byonna bigenda mu maaso, ekyensobola okubajjukiza mu kikimu nti boosi awo eno bafumbo bajjo, naye nga baafumbirwagana dda yadde nga tubadde tuli awo tuli mu nzikiza. Kyeva olaba ebibooziboozi byalinga bingi, bamusibyeko Lydia Jasmine, bamusibyeko Carol Ntongo, bamusibyeko oli omuwala Miss Uganda, naye ebyo byonna byagendanga mu maaso ng'ono omuwala Nyamutoro gy'ali era nga babeera wamu nga bali wamu mu nnyumba yaabwe, naye ne basalayo ekyama kyabwe bakyekuumire ne close friends abaali bakimanyi. Kyeva olaba nabo tebavaayo kubanga basanguza ebyama, nabo baasirikira ekintu kyabwe ne kisigala kintu kyabwe na mukwano gwabwe oba na boosi waabwe. So samwasama yali mungi naye nga ne bo ne bagamba nti si kirungi okuvaayo ng'oprovinga point every time oveeyo ng'oprovinga point ngenda clearinga air. Sometimes leka abantu bakole ki, boogere bageesinga. Teri kintu kinyuma ng'omuntu akwogerako naye nga byayogera tabimanyi, naye lwakuba ageesinga nti okuba gundi yamulabako ali ne yeefula amumanyi nnyo, so naye yabaleka bw'atyo nti lwakuba bano bandaba beefula abamanyi nnyo, bandaba n'ono ne balowooza ne bandaba n'oli ne bafulumya gano nti kabatambulire awo bwe batyo. Kwegamba ke kazannyo ke yazannya n'aleka bannamawulire, n'aleka abo abaali beefuula bamumanyi nnyo, buli omu nga akola kyakola ki nga afulumya kyalaba nti kyekyo. Era kyeva olaba owaaliwo entalo za Lydia Jasmine ne mukyala Carol Ntongo bagamba mbu baali balwanira Eddy Kenzo, naye nga jjukira olwedde yali ayina Nyamutoro nga yamuwasa nga babeera wamu, naye ebyo byonna teri yali akimanyiko. Kyeva olaba nga eŋŋambo zaayitingana nga nnyingi, kino kiri, naye ye n'asigala ng'agamba nti mwogere kye mwagala, nze neesirikidde, nze nsirise. Yavaayooko olumu yagamba Justin nti nze siri singo era nyina omuntu gwe nyina naye, ate nyina sirina Amaalo ne Maya bokka, nyinawo omwana omulala, naye ng'abantu era kyasigala nga ani nga tebasobola kubanga bakola ki, bageesinga. So bw'obulamu obuli private, bagamba nti obulamu nabwo bungi nnyo obulamu nabwo bw'obuteeka nnyo ku social media oluusi exposinga buli kimu neyandibadde tategedde kiri mu nju yo naye ajja kutegeera, ate nno abantu bayinza n'okutegeera ku social media awo neefula kumanyi nnyo. So weebityo munnange bigenda mu maaso, naye nga bano tubagaliza birungi byereere era tusaba Mukama abateeremu obwangu, ekitanaba kubanga kikolebwa nakyo kikolebwe babeere mu bulamu bwabwe obweyagaza.
tukyali wamu era nga tukyatambula wamu era ng'omukutu gukyali gumu gwokka NCK TV. Yes, weerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinge, saako n'okuba ng'oleka comment. Ebisigadde buterevu weetuli nnyo, amawulire tujja kusigala nga tugakuweera, tujja kuba nga tugakutuusaako wonna w'oli wonna wasinzidde. Mbagala nnyo, mbagalira ddala, temuvaawo.